olwo osaze ng'ovudde mweno physical gy'olabamu mata ng'oyingidde mu so oba owulira ddoboozi naye tobalaba oba tobalaba naye ng'owulira buli kimu ekigenda mu maaso naye tosobola dde okufunya olugalo tosobola dde okunyeenya omutwe tosobola dde okukola ki oba tobalaba kale angenda kubuuza ebibuuzo byange wanze tumala okumya nga mbuuzaamu ebya street tukyagenda mu maaso tukyagenda naye saagala tuve ku siteepu eyo nga nina bwe sitategedde tewali buzibu okusinziira ku byempulira ku street n'ebyendaba mu firimu biriwo ebituufu naye ngenda bikubuuza kale JS Medical Hubs osobola banoonyako balina eddagala lyabwe lya butonde bakozesa nakyo okuba bakujjanjaba okulaba ng'ate otereera bulungi oba olina pressure olina sukaali olina ulcers wakoka accident olina zino enkova ezizimba bazitereeza bulungi okulaba nga tesikini eddawo nga we yali so banoonyeeko kweza ennamba omusawo ajja bakukwata bulungi mwongere ajja kuwuliriza JS Medical Hubs balina nsana awo tubeebaza balina okuba muyimirira fu omwaka guno then Denaya Events batimba abatimbi be bali mu be batimba omukolo gwo ne gubeera gulabika bulungi buli omu n'atuukawo n'abuuza totya kya bbeeyi osobola okuba nga obagamba ebbeeyi yo then ne muteesezaawo naye ate era temumunyigiriza nnyo oyinza okujja n'ebbeeyi yo ntono ate eyagala bya bbeeyi leka bazanyire mu bbeeyi yaawo mufune ekirungi okusinziira ku ssente oba oliawo z'olina then nabagambye dda leero kamera personal gwe tulina mupya bamuyita Charles musajja talina nnyo buzibu naye ogambye gwani Charles simple C4 photography musajja C4 photography Charles ate yagenze n'aba nga atakitukwatiramu bulungi photography ebifaananyi kukwatira mukologo video bulungi abajja bakikolerako bulungi tebalina tabbu okujjako nga gwaleese tabbu kale katono nnyo siri mukujja ku mulamwa naye nyina byojaluma waliwo abatugamba nti we bagamba eno nti ofudde nga dokita abadde njagalawo nnyo wawe bagambira nti akutuse nti woba ofudde eno nti mbeera of course nga ogambye mba ngenze mu nsi endala mba nkulaba era mba nsobola okuba nga mbalaba naye mba sisobola tuba twawukanye ne wendeekaana ne wenjogera ne wenkola kyoba tompulira ntera n'obbiraba mu firimu n'olaba ng'oli afudde naye ng'ajja akwata ku bantu ati naye nga mbu tebamuwulira kati simanyi bya firimu oba birimu akatuufu akatonotono sooka okijjewo ekyo kakati olaawe tubadde tutuusaawo nedda tewali buzibu naye nga kyolina okumanya nti bingi bye balaga mu firimu si bwe bituufu si bye bituufu ebibaawo kubanga abafirimu baba n'ekigendererwa ate naffe wanakubuulira tulina ekigendererwa firimu twagala kugamba kristo kitegeeza amazima kuba lyekkubo bwe bulamu era ge mazima tolaba mbuuza nfune mazima kati fano tukugamba mazima naye ng'ensonga lwaki tukugamba mazima tukubuulire engeri gye kiyinza okuyamba kino gwe okugenda mu ggulu n'okwongera okukusembeza eri Mukama Katonda we yatutonda kitegeeza firimu mutulimbidde ebbanga era nga bw'owulira ekigambo nti firimu era eba firimu biba fiction firimu kale tuddeyo wali eno mpulira emiranga gikubagana batandise okugamba tumuziika ddi n'obusimu nzo bambuwulira nti kati bannange mutereeze eddiiro onaakoze eki tumuleeta naye ate nze munze mba otugambye oba okyawulira process muggwe ono otandise owulira ekikuvaamu naye nga kifuutukira wano twongereyo nga tutandikiraawo kakati mbadde nkugamba nti omuntu bw'aba nga abadde atambulira mu butuukirivu anoonya Mukama ayagala okumanya amazima yeewa ebya Katonda kati obutuukirivu bwe holinensi ye yonna etandika okwambuka waggulu nga bw'olaba munaakuma ekyoto omukka ne gugenda waggulu omukka bangulaba kati ekyo kye kibaawo mu mwoyo omuntu we butuukirivu bwe bwambuka paka waggulu kati obwambuka
mu kwambuka bugobawo buli demoni eba yetegesaawo kuba obwo obutuukirivu holiness obutuukirivu holiness eyo ekyo kikula kya Katonda ekibeera munda mu ggwe abadde anoonya Katonda kati kikwetooloola wonna buli demoni eriwo nedduka kati malayika we ziraba ekyo ne zanguwa ne zijja ne zikwetooloola era malayika zijja nga nsanyufu nnyo era zikutunulira ziti ne zitandika okweteekateeka okugjamu emmeeme eyo soul era kati malayika zimanya nti ekiseera ky'olimu muli emmeeme eyo ebanga eyeebase kati ezo malayika yeerondamu emu nejja kusembera nekutunula mu maaso bweti nga yeyagala okukwata emmeeme eyo bwe kusemberera nekutunula mu maaso etandika okusika ebirowoozo bye byonna nefunayo ekirowoozo ekikwata Katonda ekikulimu essaawa eyo n'ekipoozinga ekutunulira bweti mu maaso ekirowoozo ekyo nekikwatagana n'ekirowoozo kya malayika akutunulidde malayika n'akipoozinga bw'akipoozinga emmeeme eyo n'agijjiramu awo ng'opoozingidde ku ekyo ekirowoozo ekyo kati ogenda okutuuka eno mu spiritual world otandikira ku ekyo ekirowoozo kubanga communication y'omuggulu ya kirowoozo ku kirowoozo njagala ogenda empola essebo sokoddemu akantu ako kenkaddemu kakati holiness yo esooka nekwetooloola wonna bwekwetooloola eyo negobawo dimoni zonna eziba zikwetoolodde awo dimoni zonna awo ku kitanda wemba awo mu mwoyo dimoni zijja nnyingi nazo zaagala emmeeme eyo kuba zo dimoni ziba zimanyi omuntu ono abadde yeeyisa bw'ati oba yanywako ku mwenge oba yakolako ku bino na bino kati nazo ziba zaalikodinga mu bitabo nti omuntu ono yagendako ne mabaala naki waffe kati bamalayika ne bajja ne beekwetooloola kati bamalayika ne muvaamu omu najja n'atandika okutandika communication okuwuliziganya n'eggulu communication eyo ebeera ekwatagana ne omutima n'endowooza kati bwe kibakola afuna ekirowoozo kyo ekimu ku birowoozo by'olina ssaawa eyo munda mu ggwe eky'obwakatonda malayika oyo n'akutunulira bw'ati naye n'alowooza ekyo kyennyini ne mukwatagana ne mukonekitinga we mumala okonekitinga emmeeme eyo n'agisikiraku ekyo ekirowoozo n'oyingira mu spiritual world era woyingira eri otandikiraku ekyo kirowoozo kya bwakatonda wemba ndi wano ku buliri essebo malayika oyo yemmulaba nga wabazze malayika wabazze kisinzira ku ddaala ly'obaddeko mu mwoyo okumulaba n'okumwetegereza kisinzira ku ddaala ly'obaddeko mu mwoyo buli ddaala olaba okusinzira ku ekyo ky'obadde mu mwoyo kati kano akawo ke waŋŋambye akakufulumamu ng'obadde ng'okola bya bwakatonda ke kagobawo bino kekagobawo zimu zibadde zizze kazigobawo then malayika najja nga malayika ye akwatagana n'ebirowoozo byo lwaki akwatagana n'ebirowoozo byo kubanga bwe tuwulira ekigambo kya Katonda tukiteeka munda mu intellect ne kikwatagana n'omutima gwaffe awo abantu we basinga okukonekitingira ennyo ne Katonda mu kigambo kya Katonda omuntu akiwulira n'akiteeka mu birowoozo n'akiteeka ku mutima ne kimuwa connection ne Katonda ekigambo kya Katonda ng'akiwulira bulizi nga bino bye twogera kati ekyo malayika kyakwatagana nakyo yakutunira butunuzi bw'ati nga musanyufu nnyo ekirowoozo ekyo n'akikwata n'alowooza ku peesi yemu naawe n'akupozingira awo nalyo emmeeme neryoka evaamu kati woyingira eri mu spiritual otandikiraku ekyo ekirowoozo okulowooza eky'obwakatonda oyo yabadde akola ebyobwakatonda oyo ye wakatonda ate Charles then kakati ndowooza katusooke tugende nono wakatonda tujja kukomawo ku ekyo kanjala nsooke mbatwalirawo mulabe byazzaako ketugende ku byakatonda then eyo wakatonda malayika zimala omugjayo bwe ziti zimanya nti ono wakatonda naye zimanya nti kati ye malayika wamutunulira bw'ati nga ali awo ali mu spiritual malayika atandika okumanya omuntu tooni kwabadde ayogerera ebigambo bye ekigambo kwekifulumira mu mutima gw'omuntu tooni amanya tooni n'amanya ne speed malayika kati ye malayika alina wisdom spirit of wisdom okumanya mu bujjuvu bwako kati ye awulira ng'oyogedde ekigambo kimu mu kigambo ky'oyogedde speed yakyo
amanya byonna by'omanyi ate tooni yakyo amanya ludda kikoogwa kitangaalo bakizikiza ye malayika bw'atyo bwe yatondebwa kati ebye akulaba bw'ati n'ategeera ono ali ku levo bw'ati ey'omwoyo kati okusinziira ku levo gy'oliko ey'omwoyo bamanya engeri gye bagenda okutwala kubanga babeerawo okutwala otuuke wa Aburahamu okitegedde naye kati bwe baba nga bakakugjamu batandika okutunuulira ndowooza nkiyite affection kwegamba atandikira okutuna affection zibeera mu bwongo obwo by'obadde olowooza by'obadde olaba ebintu by'obadde osinga okwagala ebintu by'obadde osinga okuwa obudde ebintu by'obadde okeyalinga fo emotion zo kwegamba all affection eziri mu mutima ebintu by'obadde otwala ng'ebikulu mu mutima gwo byonna byonna bijjawo nga bingi nnyo 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 kati ebyo bimala okujja nga bingi nnyo ebikwatagana katugeze wabawo abalala n'abava mu mubiri affection z'olina nga bikwatagana n'ebyabalala bitandika okwesika wamu n'otandika okukwatagana n'abo b'ofaanaganya by'oyagala by'obadde olaba bitandika mwenna ne mwekwata wamu kwegamba street zijja neewala newa spiritual beings nezeekwata wamu newesanga oli mu gurupu y'abantu abalowooza nga ggwe abaagala by'oyagala abalina affection ng'ezo zennyini noba nga ekatogole gy'ogwamu mu mwoyo yes olwo tonagenda mu ggulu naye awo oli mu spiritual world si ggulu ate si geyeena naye eri awo kati awo oba tonagenda mu ggulu ate tonagenda mu geyeena oli awo mu spiritual world kakati bwe bamala okukategorizinga kubanga malayika bakuteeka mu kategori gy'osaanidde okubaamu olw'ensonga nti ne mu ggulu gy'oba ogenda mu ggulu abantu bonna tebabeera wamu kubanga tebali ku madaala ga njawulo tebali mu ddaala lyerimu bali ku madaala ga njawulo kubanga waliwo na avudde mu bulamu bw'ensi ng'abadde yakalokoka oyo alina eddaala lyabeerako ate waliwo ava mu bulamu bw'ensi ng'abadde yalokoka ate n'abuulira enjiri n'atambulira mu kuyitibwa kwe n'ayagala nnyo Katonda oyo naye alina eddaala ly'avaamu kale ate waliwo ono nga teyatambulira butambuzi mu kuyitibwa kwe naye wano ku nsi yatambula ne Katonda oyo naye aba mu ddaala lya njawulo kati ogenda okusinziira ku affection z'olina by'obadde olaba by'owulira by'olowooza by'oyogera intents of the heart ebigendererwa by'omutima gwo bijja biti bivaayo bulungi nnyo 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 ne byeraga era bamalayika bonna ababaawo babitegeera ne bamanya kati gw'ogwa mu tuluba weeriti kati etuluba ly'ogwamu bakwambusa ng'olredde abanakula mu ggulu bategedde gwe oli wa tuluba weeriti ogwa mu kategore eyo olwo ne balyoka bakutwala mu Abraham's bosom abamu kye bayita mu kifuba kya Aburahamu then kati w'otuuka mu kifuba kya Aburahamu bw'otuuka gw'osooka okulaba Aburahamu gw'osooka okulaba ate n'okusinziira ku ddaala ly'obaddeko mu mwoyo kati w'olaba Aburahamu tewali akugamba nti yo Aburahamu omutegeera butegeera kweri connection gye wafunye malayika nga akonektinga ekirowoozo ekikubaamu awo naawe olina kyofunako ku by'omuggulu kati oba osobola okutandika obitegeerako kati w'olaba Aburahamu otegeera nti yoyo ye Aburahamu awo n'ogendayo era gw'osooka okutuukirako then n'olyoka ogenda mu paatisi endala ez'eggulu kati wetwogedde ku muntu anoonya Katonda nga si mulokole bulokole naye nga we yalokoka yatwala obuvunaanyizibwa akule mu mwoyo anoonye Katonda we amumanye ye ng'omuntu amanye Katonda we okiwulidde ekyo kati oyo bingi byaddako eri naye kati katugende kuwona atali mulokole kati tudde wali kuwona atali mulokole kati soke tukomaawo tudde kuwole kati ate atali mulokole kati then atali mulokole wali ng'atandise okuwulira obunnyogovu bujja amaaso gagenda kuziba essaawa eyo dimoni oba emizimu egimubeera mu mmeeme ye kati emizimu egyo ntegeeza buli muze omuntu oyo buli habit omuntu oyo gye yali akola mu ndamu ye buli habit eyo eba erina omuzimu gwayo
era nga gwe gwannanyini linnya eryo omuzogwo. Katugeze singa abadde muntu munywa mwenge, eyo demoni evunanyizibwa kunywa omwenge ejja neeyimirirawo kuba emanya ono wange tutambula naye. Kati bw'ejja neeyimirirawo ereeta obusaale buli muzimu ogumwetoolodde, buli muze ogumubaamu guleeta obusaale gyonna nekitandika omukuba obusaale. Kati obwo obusaale bujja mu ndowooza ye. Essaawa yaba tasobola dde okunyenya olugalo, naye obwo obusaale bwonna bujja mu ndowooza ye nga demoni kyezirwana aleme kwenenya. Kati obwo obusaale bumukuba bumuleetera obutalowooza Katonda ssaawa eyo, wabula ajjula okutya okungi. Ebirowoozo byonna n'abiteeka kwegyo emize gy'abadde akola, n'atandika okutya ngenda kutuuka ntya maaso ga Katonda. Naye agirowoozaako nnyo n'afuna okutya. Olwo demoni zimukuba obusaale buno, ebirowoozo bye bimujjula essaawa eyo aleme kujjukira kwenenya. Era kati ku ssaawa eyo ne demoni zimwetooloola nga zirinze nze ntwala emmeeme ye. Katugeze alina emize egimulimu mingi, demoni nyingi zimwetoolodde, zitandika okwagala okulwanawo zokka na zokka nga buli emu eyagala ye beetwala emmeeme eno kubanga jjukira Sitaani naye ayagala emmeeme eyo. Kati buli demoni eyagala ebe nga yeetwala emmeeme eno ejjanjula ewa Lusifa nti tufunye emmeeme yiino. Kubanga abalokole bwe bali ba soul winners tubulira kuwangula soul ne wa Sitaani naye abatuma souls naye abatuma emmeeme. Kati buli demoni ebe eyagala ebe nga yebeebera ku mwanje wa Sitaani nti ffe tuleese, nze ndeese. Kati zibeerawo nga zeetoolodde buli omu ng'agamba oyo wange oyo wange. Era ebiseera ebisinga demoni etera okutwala emmeeme eyo yeeyo eba yasookamu munda mu mmeeme y'omuntu oyo. Nga bw'olaba ekkomera omuntu waba ye yasooka mu kkomera, abasibe abalala we bajja agamba nze mbakulira kuba gwe musoose gwe musanzeeyo. Mpulira mbu wabaayo bakatikkiro. Kati ne demoni zino nazo we zikola eyasookamu. Linda komba oluyingirayo mu katikkiro olina omweyanjulira anti gwe waliko mu kkomera olina okuŋŋamba wamweyanjulira naye katikkiro era gwe tewalwayo gwe lwali lunaku lumu Charles alabika yagendako mu kkomera waliyo katikkiro RP. So kakati ezo demoni ezibeera munda mu mmeeme omuze ogwasookamu gwetwala nti ye nannyini mmeeme eyo era gwe guba gusinga n'abalala amaanyi. Era ne demoni endala ziwa ekitiibwa ogw'omuze demoni eyo, era yeeyo Yesu gye yayogerako n'agamba ye strong man. Era ekyobola Yesu yagamba sooka okolagane n'oyo strong man, sooka oggyemu oyo kubanga abalala gwe batya. Kati eyo demoni yeevaayo negamba ono wange nze nasookamu, nze mulinako obuyinza. Era kati omuntu ono emmeeme ng'evaamu bweti atandika okufuna okutya okungi, ajjukira byonna by'abadde akola. Kubanga bw'oyingira mu spiritual world emmeeme eyo we bagisikamu wee bati omuntu emmeeme kasita bagisikamu wano neevaayo. Kati bo ne demoni nazo zicommunicatinga n'omuntu ono ku ndowooza ebyaba alowooza kuba ate abalowooza ku zo abalowooza ku mize gy'abadde akola. Nga yebuuza n'atuuka atya maaso ga Katonda. Kati zikonnekitinga ku ndowooza eyo ne zimuteekamu okutya awo we zijjiramu emmeeme ye. Era bwe zijjamu emmeeme ye bw'asala n'adda mu spiritual world afuuka nga tasobola kupretendinga. Kati wano ku nsi omuntu osobola okupretendinga. Osobola okwogera kino naye ng'otegeeza kino. Osobola okukola kino naye ng'abantu obalaga kino naye ng'ekituufu okola kino. Oli ku kiri. Tegede. Osobola okuba nga kwega okwebuzaabuza kungi ku nsi kuno naye emmeeme ye weevaamu atandika okuba nga tasobola kukwebuzaabuza. Kati buli ekiri mu mmeeme ye buli kyayogera essaawa ekibamubuuza ayogera nga teri kwebuzaabuza kuba buli kimu kiba kiwulikika bulungi. Era essaawa eyo demoni zitandika omugamba nga zoogerera waggulu ne zimujjukiza ebintu by'abadde akola. Ekyokulabirako nalabako omuntu omu yali mulamuzi ng'ava mu bulamu bw'ensi eno namulabako nga mulamuzi yali mukyala naye bwe yavaamu bw'ati demoni ne zitandika omujjukiza abantu be yajjangako ssente asale omusango ne zimubuulira ne ebyama bye yaterekanga mu ddaale ne zimubuulira bye basinkananga ne zimubuulira emboozi gye baayogera nga byogerera waggulu olwo nga bimuwa obukakafu nti agenda mu muliro. Lwaki ziba zoogera naye ng'ebintu ebyo omukyala ono yali nga abikumi nga kyama teri muntu akimanyi
ne byawandikanga mu diary ze meetings nga biri nga ebintu yabikweka nnyo ne byayogeranga ne mumulira buli kimu bye byali alooza no ku nsi. Lwaki zoogerera waggulu? Zoogera waggulu nga ziraga bukakafu nti ggwe osaanye genda wa sitaani mu muliro. Oli waffe. Ne zoogera buli kimu, enguzi gye yakolanga biki, bannange kwegamba zikulaga obukakafu bwonna nti osaanye genda mu muliro. Era mu ssaawa eyo zikuyisanga bw'olaba, zikulaga obukyayi obukyasinze bw'otalabangako bw'otaloozanga nako. Zikulaga obukyayi, zikukuba n'ekirala oba owulira era nga ne bakukwatako oba owulira. Era oba olina n'amatu oba ojjukira byonna eby'oku nsi byonna. Ate ebiseera bingi bangi ababeerayo abatamanyi nti n'okufa yafudde. Awe tujja. Abamanyi nti ali mu nsi ndala wabula erimu ebintu. Abatamanyi nti yafudde. Awe tujja. Ese. Simanyi kubanga mbadde njala osooka okinnyonnyole. Paka ono kwoli wamunnyonnyodde akomawo Aburahamu. Ese. Ono akomaawo nga bamukuba bamubonyaamu. Kati oyo essaawa eyo bamukuba jjukira tebanamutwala mu muliro naye bamukuba nga bamuyinako obusungu obw'amaanyi. Kuba jjukira oluusi ayinza okuba oluusi abadde yeefuula asaba Katonda ate sitaani n'awulira bubi. Kati bamujjukiza ebyo byonna oba yasiibako oba yasaba era dimoni zimubuuza kati bikuyambye eki? Lwaki tewasala olumu n'okola kimu ekya sitaani? So gye bamiggo myereere. Kwegamba bamuyisa bubi nnyo ate ye abatamanyi nti afudde. Abatamanyiiko wadde. Ate oli owa Katonda yategeera. Owa Katonda yategeera nti ava mu bulamu buno. Kubanga ne bamalayika bamutunuulira n'awulira nga bamulaze okwagala okungi ennyo. Naye wano dimoni oli zimulaga obukyayi obw'amaanyi. Zimulaga nti kugamba obukyayi sitaani bw'alina ku muntu bw'amaanyi nnyo. Kuba sitaani Lucifer yatondebwa nga ye mutendereza, ye worshiper. Kati ate bwe yagwa Katonda kwe kutonda omuntu n'amuzza mu kifo kya Lucifer. Kati omuntu ya worshipinga. Kati amulinako obukyayi bw'amaanyi. Era essaawa eyo bamukuba era ne bamusiba n'emiguwa nga olaba omubbi. Naye nga bw'omugamba nti obudde mu bulamu bw'ensi tabitegeera abalaba nga waali mulamu. Kubanga nina omuntu omu waali wayise ennaku 3 ng'ali mu spiritual world eyo ne mulaba. Nze ne njogera naye kuba oba oyogera bulungi naye eri ensi teri ng'eno eyaffe kuba eri teri musana. Waliwo ekiddedde kiringa kimyufumyufu era waliyo ekifaanana ng'omwezi naye kimyufumyufu. Kati abantu bangi n'abagenda okufuna obugagga balaba ensi eyo spiritual world. Kyova olaba ekyo ekintu ekiriyo ekiringa ekimyufumyufu eri kye bayita omwezi naye nga kya magic wa sitaani. Kati abagendayo kye ne bakiraba bo gye bajja amannya nga red sun. Naye ayagendayo gw'oba okitegeera. Kakati omuntu omu namulaba Kalyango. JS Medical Hubs. Soga tulindeko. JS Medical Hubs yo eriwo ku beera ng'ekujjanjaba badoonyeeko Denaya Events naye aba agenda kutimbira butimbizi okulanga omukolo bulabika bulungi. Enamba zonna kwe ziri ku screen osobola okuba nga obakubirako. Then mutunoonye nako kulaba ng'olangako naffe mujje tukube bizinensi zammwe abantu maaso babe nga ati babalaba. Sifo photography leero yetuyambyeko okulaba ng'etukwatira bino bye mulaba. Kalyanga gyaba ngamba later awaye basangibwa naye nga bakola bintu bya mikolo sikyo kuba bifaananyi na vidiyo. Era omukulu Charles yatukutte olunaku olwaleero. Ogambye amannya agamu gye tugajja abo bagenze Red Sun kubanga waliyo ekiringa omwezi kiringa bo kye bayita omusana naye nga yensi ey'omwoyo yo tefaanana ng'eno eyaffe naye wobeerayo teri musana teri bugumu. Naye bw'obeerayo olaba spiritual beings, olaba bamalayika, olaba demoni. Ensi si ggulu si geyeena naye spiritual world. Kati kuba omuntu wava mu mubiri watu gy'asooka nga tannagenda mu muliro tannagenda. Era abamu balwirayo ddala. Nina ne gwe nalaba ne mugamba bali mu kutegeka bya kuziika
Nangamba ate nze nafudde ddi omufu ayogera bwatyo bwe yambuuza omufu ayogera kati nendaba eno ku nsi yali awakana ebya Katonda ne wali nawo era yawakana nanga gwe ebyo byoyogera sibyagalira ddala ate era ng'akyawakana nangamba kati omufu ayogera nemugaba bagenda kuziika bali mu kutegeka kuziika naye nze ensonga lwaki nali mugamba nga njagala kunoonya we mugambira ku Yesu Kristo mugambe nti asobola omununula era Yesu Kristo eyo naye anunulayo era yensi erimu amakomera aga sitaani mangi waliyo abantu beyasiba mu makomera buli muze gwolaba ku nsi kati waliyo amakomera era ng'olabako erinnya noga nti eno betting ng'abantu bali omu bangi emmeeme ziri omu nyingi nga kitegeeza abantu abalimu emmeeme zaabwe eno ku nsi betting yabakwatanga emiguwa omuntu tasobola bivaamu amakomera galiyo mangi nnyo nga ezo emmeeme sitaani yazikwata alinze olunaku luli abamu nga bakyalina ku nsi naye emmeeme gye ziri eyo so kati omuntu wava mu bulamu buno dimoni zikwata emmeeme eyo kubanga lwa abantu abava mu bulamu ng'olunaku lwe badde terunnatuuka bangi abava mu bulamu nga olunaku lwe lubadde terunnatuuka atya nga sitaani yakoze enteekateeka awo oluusi nga bayise mu ddogo oluusi nabakoba emmeeme ne bagitwala ne bagitereka era ng'omuntu asobola okusabira omuntu oyo emmeeme eyo neevaayo oba oluusi oli naabo wano ku nsi naye nga mulalu tategeera naye ng'emmeeme eri bagisibye sitaani n'amutwalira mu mbeera eyo naye ng'emmeeme eyo emmeeme yavaamu leeya eri ne bagisiba mu komera. Okay. Kakati nyina ebibuuzo biringa bisatu. Ekisooka wano connection evaawo etya wano wendi ku buliri nemba nga totally I'm disconnected from this earth nga sikyawulira because waliwo eddondaga nga siraba naye nga mpulira kati ku level ki kwenkiteerera ddala nemba nga wano sikyawulira wano wolekerawo kubanga wano tokyawulira we wano webasikiramu emmeeme eyo neeva mu mubiri kuba weevaamu bweti okitabo era osobola okulaba n'omubiri gwo nga guli awo gwe ng'oli bbali. Okay. Kakati nzaali ebbali wano mba nsobola okulaba bajjowero bano abali around me oba obalaba naye si buli omuntu abalaba kisinzira ku ddaala ly'obaddeko mu mwoyo ewa Katonda oba mu kizikiza kuba waliwo omuntu nga talina kyamanyi waliwo omuntu ali mu ddiini waliwo omuntu eyalokoka naye ng'ebyensi alaba ebyokubulokola alaba ng'ebintu nabyo kwegatabiwa nnyo budde kisinzira ku ddaala ly'obaako mu mwoyo naye nga lwaki twogera bino byonna twagala tumanye nti omuntu anoonya Katonda ng'awuliriza bino bye twogera igwe bw'otuuka kaseera ako omwoyo omutukuvu atandika okujjukiza ebyennyini byewayogera byewawulira bibeera munda mu mmeeme eyo kuba kino kye twogera kigambo kya Katonda kiramu tekifa kati bw'otuuka kaseera kali otandika omwoyo omutukuvu atandika obikujjukiza byonna era n'otandika okusaba mu mutima n'otandika okubeera nga n'ekirala omuntu atambula ng'awuliza eddoboozi lya mwoyo mutukuvu aba yamanyiire okuwuliziganya n'omwoyo mutukuvu mu mutima gwe kati ye ne kaseera kali nga tasobola kuweta ngalo ye mu mutima gwe abeera asaba era mwoyo mutukuvu ye asigala mu mwoyo mutukuvu ayogera naye namuga akola bwoti tugamba ye era talina kimukanga kyonna kuba olwedde aba ayigadde okuwuliziganya n'omwoyo. Kati ogambye olina b'osangayo nga tebamanyi tebannafa nakufa ekyo kiva ku kikyo ekyo kubeera ng'omuntu yafa naye nga yalowooza akyali mulamu tannafa kiva ku ignorance obutamanya sitaani bw'ateeka mu bantu kubanga omuntu oyo singa ategeera amazima asobola okuyambibwa naye asigala awakana ng'era takkiriza naye ng'osobola okuyitayo n'obalaba amakomera mangi nnyo sitaani abantu basibye bangi babeerewo kyova olaba sitaani asobola okuwa obunnabbi abo abamuweereza ye alaba bali abali mu makomera ayinza n'okuleetera ekifaananyi ekyajjajjawo nga yafa dda kuba olwedde abamuyita mu kkomera dimoni zisobola okuleeta ekifaananyi n'olaba n'obalaba nga batudde awo bangi naye nga tebaba baddala wabula sitaani abamanyi enneeyisa zaabwe okitegedde abamanyi enneeyisa zaabwe ate n'ekirala omuntu ava mu bulamu buno nga sitaani abadde amukozesa aba ayagala ebyo ebiri mu muntu oyo abiteeke mu muntu omulala kyobola bagamba twalira jjajjawo yaba atuuma omwana erinnya
kati ye jajja omukutuma erinnya yajja kulowooza olusi omuntu omulala eyaliwo ne Neisaayi agambe omwana ono katumuwe gundi ne bamubbula mwoli kati nga Sitaani kyayagala nti omuntu oli byeyakolanga ne Neisa bibbukire mwono kyova olaba osobola okusanga omuntu n'akugamba ye yeeyita linnya eri omuntu ow'amaanyi yaliwo edda n'agamba nze gundi n'ogamba naye nga yaliwo edda n'agamba yenze olwo ng'ekyali mwoli Sitaani agezako kiteeka mu muntu oyo era n'oli n'awulira mu ye ng'awulira ayina amaanyi ng'oli ge yayina era amanyi ng'ebyoli naye ekyo ekizimu kiba kyali mwoli nga Sitaani ayagala akitwalire mu maaso kati olwaleero olaba abantu bangi beegomba omuyimbi eyaliwo ne bagamba Michael Jackson oli n'akyusa sikiini ye n'ateekako enviiri ng'eze n'ateekako engatto ng'eze biki abeere nga Michael Jackson ekyo Sitaani kimusanyusa nnyo kuba aba ayagala ekizimu ekyali mwoli ajja kiteeke mu ono ekizimu nga ekyatwala oli mu muliro nono naye kimutwale mu muliro kuba ye Sitaani kasita ova mu bulamu buno n'afuna emmeeme eyo yaba amaze okufuna obuwanguzi kuba naye anoonya mmeeme zaakutwala mu muliro aleme kubaayo yekka kati ekyali ku process wano up to Abraham oba up to wano ogambye eryoyisenge ekkomera ya Sitaani spiritual world kitwala bbanga ki ng'ali mu spiritual world from that process from kati ku mutuukirivu from waaviiriddemu to Abraham then noono to omwononyi to wogambye kitwala how long kubanga feeno lwaki nkibuuzizza feeno ebiseera ebisinga okugjako ng'ate bali bakoze bukozi kajanja omuntu waaba afudde ekinene nnyo ennaku 3-4 tubale tumuziise kyalisi okugjako nga bakoze bukozi kajanja bw'ate simanya ayina abantu ebweru simanya biki wiiki naye era ate era ne walemerawo wiiki atutama okitegedde naye ennaku 3-4 ffe tuba tuziise kati njagala kumanya mu spiritual world eyo process eyo ey'okuvaamu wano balyoke bagambe dokita wano bagambira ono akitadde agenze how long does it take kakati spiritual world eyo omuntu nga wa Katonda amangu ago nga yakavaawo agenda talwawo just bamalayika wali bamusootinga ne bamuteeka na kategore gyagwamu abantu kwega kategore eyo basinzira ku affections z'omuntu oyo n'aba nga agendera immediately ate singa abeera omuntu nga olwo njogerako n'omuntu wa Katonda yalokoka n'ava mu bulamu buno waliwo neyalokoka naye n'atambulira mu kuyitibwa kwe naye ayitamu ekyo naye ate waliwo neyalokoka n'atatambulira butambuzi mu kuyitibwa kwe wabula n'atambula ne Katonda oyo ye bw'aba avaawo aba ayakayakananga ekyomuwendo ekisingayo mu ggulu Kristo aba mu ye ayakayakana n'okwakayakana kwonna ne kubuna buli wamu eggulu lyonna nerengerwa era bonna bamalayika ne beewombeeka era bo baaniriza nga baaniriza Kristo omuntu oyo batokyamulaba ng'olaba Kristo era bamwaniriza mu kitiibwa kye baaniriza Kristo kakitegeeza iffe wano tugenda okuziika obeera ng'obadde mutuukirivu obeera oba watuuse dda ebiseera bingi oba watuuse dda obeera ng'obadde okola birala obeera awo miggojo omalawo ebbanga waliwo abantu bendabyeyo ne wayita n'omwaka ng'akyali ali mu kkomera nga waali kakati samike ndi mwonoonyi badde nnyonoona nkola biki naye wano ndaba ŋŋenda neŋŋamba musobola okwenenya nga Mukama nsonyiwa osobola okwenenya era Katonda agenda mu ggulu naye njagala kukubuulira bwe weenenya era Mukama akusonyiwa wabula Sitaani ekyo akiruddemu okumala ebbanga alina experience nnene nnyo okuva emyaka n'emyaka kati wano ng'osembedde Sitaani akozesa abakwetoolodde awo okuteekerateekera akabanga ako kyangu nnyo akaseera ako kennyini gwe kennyini nga tonatuuka kuva mu bulamu buno Sitaani nakozesa oba akwetoolodde awo oba maama wo baani n'agenda ne ku musawo n'abaako byaleeta oba n'amuleeta mu ddwaliro ago oba oluusi ne bayita munnaddiini akusabireko kati bwe bayita munnaddiini akusabire nga waliwo eddiini emu gye sitajja kwogera yo
balina essaala gye basaba essaala eyo eri mu Lulatini naye ng'essaala eyo abagimanyi ng'essaala eri mu Lulatini saba Katonda wabeewo akuyamba bagikuddizeko mu Luzungu olabe kyetegeeza essaala eyo nga nkubuliddeko katono ku birimu bano mwabalaba muba mulowooza alina byasaba birala naye nga kyemuba mulowooza sikyakola essaala eyo aba akugamba nti genda osisinkane Katonda wo ffe be twakugamba birala yessaala wabula abamwetoolodde balowooza ali mu kusabira Katonda akwaniriza wabula lulyo eba ebimukugamba kuba ebyeddiini yo omulabe sitaani yegitandika era kati ye bo baba bakusindika mu mikono gya dimoni era womuleeta bakusabire oluusi ayinza n'okujja n'obubaani n'akantu ak'omukka bwe kati